omukulu ono omugave yazaalibwa nga 5 December 1958 nkakasa nti ebyo bijjukira era omukulu ono yafiira mu Kabenje saidi z'Okabale Bugonze. Okufa kwe bangi bawanuuza bingi nnyo ku bintu. Abamu bagamba nti ddogo, abamu bagamba nti bwali busungu alina gwe yali atabuse naye erukaya, bangi ne bagamba nti Kasozi yali amukimye ng'agamba olutalo lwabwe luggwere Magombe. Wabula ffe abamu abakimanyi nti okufa ajje kuli tugamba nti ezo ze zaali entuuko z'omuyimbi Hamani Basudde nga 11 June 1997. Omukulu Hamani Basudde ono yazaalibwa Bubondo, abamujjukira obulungi Hamani Basudde omugenzi Eriya Kizza Katende. Bw'oba owuliddeko akayimba ke bayita akaddannyuma we yagambira nti Eriya Katende nkwebazaamu wayiiya n'ogula endongo. Omukulu oyo yasobola okuba ate nga amuzaala ne maama we Dimitri ogenda muwulirako. Omwaka gwa 1958 we yazaalibwa omukulu ono gwali bumbi nnyo olw'ensonga nti ebirwadde byali bingi nnyo nga ebirumba abaana okwali polio n'endwadde endala nnyingi nnyo. Era oba ogobedde ennyimba z'Abasudde zayimba ng'olwafirika yasobola okuba ate nga abiteekamu. Kati nno emboozi nga bweri nkutegeezeza nga 11 era bagenda kubanga bamujjukira nenge enteekateeka yonna etandika nga 10 lugenda kubeera lwa mukaaga lwa wiiki eno bigenda kubeera Bubondo. Wabula ng'omulundi guno byakyuseemu olw'ensonga nti Basudde yayimba akayimba ke bayita abakungubazi. Abakungubazi balina bye baagala, abamu basuubiza. Abakungubazi abasinga boogeze ne bateekamu action. Kati omulundi gwe tulabidde bapromota tewali promota n'omu agambe katekeko ekivvulu ky'Abasudde. Ate ng'omwaka oguwedde kyaliwo ne weebuuza kale kati enteekateeka eno waliwo omuzira kisa asobola okuba ate ng'avaayo ebbanga eriise. Ebbanga ndooza siddene nnyo. Omukulu gwe bayita Yasini Kiraga. Omukulu ono ali best mu Canada buwagizi eyazimba ekijja kya Hamani Basudde e Bubondo. Bapromota bangi nnyo mwabawulirako nga bakola ebivvulu nga bagamba bagenda kuzimba ssente ne bazirya. Bangi ne basonda ssente ndi tuli tiimu ani tugenda Bubondo tugenda wa. Naye omukulu ali Canada yasobola okuba ate nga ateekamu ssente ne basobola okuba ate nga bazimba. Ayagala okuba ate nga akuza erinnya eryo erya Hamani Basudde ensi yonna esobola okuba ate nga erimanya. Kati omukulu ono era yali mu nteekateeka okuba ate nga bajjukira Hamani Basudde ategeseewo n'emmisa byonna nga bwegenda okuba ate nga bitambula. Omukulu ono mufunyeeko ali best mu Canada naye ayagala nnyo Hamani Basudde. Agamba nti yawulira akayimba ka Hamani Basudde kayita budde owedda ke kamuyamba okukola watuuse okuba ate nga akulakulanye ebitundu ye gyazaalibwa naye nga tazaalibwa mbuddu. Naye agamba nti ennyimba z'Abasudde zamukyusisa obulamu omukulu ono. Kati atubuulira enteekateeka yonna nga bwegenda okubawulira. Bamuyita Yasin Don. Mukulu Abani K Bannayuganda mwenna bawagira music wa Uganda okugenda mu maaso. Abayimbi mwenna okwetooloola mu ggwanga. Ekibiina ekifuga music wa Uganda mu Uganda mbakoowoola. Nze Yasin Don okuviira ddala wano mu kibuga Vancouver, Canada, ekibuga kya Queen mu Canada. Mbakoowoola mwenna okuvaayo n'okujja mu bungi mujje nga tuwagira Nakinku, Kafuru, Kabaka, Nantadibwamu Nantameggwa mu kufuumuula omuziki mu Uganda n'okukuba gita. Nabbi w'endongo Hamani Basudde. Mwenna gwe mumanyi mutabani w'Eriya Katende ne Namyalo wali e Bubondo. Weewo tewakyukanga. Jjajja Namyalo gyali, ate Omuserunjo gyali, Aisha Nakitto gyali, bonna babalinze nga 11 wali e Bubondo mu maka ga Hamani Basudde. We yalaama n'aziikibwa n'agamba nti ffe abakungubazi tugende nga we tuli musanga buddu tugifuula ekyobulambuzi olw'okuba omwana waabwe gwe baazaala Hamani Basudde. Yatugamba nga abakungubazi nti tetwerabiranga tuleke kuba bakungubazi babi wabula tumujjukirenga. Nabwe kityo mbakoowoola mwenna gye muli, bannamasaka, bannabuddu, bannakampala, mwenna bannabitone mu Uganda. Ekibiina ekya Uganda Musician Federation, Uganda Musician Association, mwenna ebibiina ebyo ne bannabitone bonna bali mu ggwanga tubakoowoola nga 11 ffenna ekkubo ly'e Masaka tulijjuze libooge ng'emmotoka tezirina we ziyita naye nga ziraga wa Hamani Basudde e Bubondo. Kitegedde kati ye mukulu oyo yasobola okuba ate ng'azimba ekijja kya Hamani Basudde. Oba wali otuuseeyo omukulu oyo ali best mu Canada.
teyakikola nti agenda tegeka bivulu oba agenda kufuna mu just kwagala nga bona agamba nti oluyimba lukunyumidde. Akyatugamba okulya n'okunywa gyebiri n'okkuba endongo okuva ekiro kyonna ekyonnaku z'omwezi nga 10 okukeesa obudde endongo zigenda kubaayo nga ziwuluguma nga n'emizinga emizinga egirimu endongo girina kuba nga giwuluguma nga byonna bikulembeddwa Kabuladda professional singers ne bandi ye n'abaana ba Paulo Kafero abaana ba mwala wa Livingstone Kasozi Diana n'abalala abayimbi bangi bagenda kusula nga bawulugumya endongo ng'emizinga. Tubaagala nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira music wa Uganda. Banike nkwagala nnyo gwe Kabaka w'e Masaka mu kusindika ensonga eno. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yasin Don okuviira ddala wano e Canada, Frontline Records Canada, Frontline Public Relations Canada, the African Decent Music Festival, African Decent Festival, n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tukola wano biyitirivu naye nga tubyolese byonna tuwagire taata waffe Amani Basudde. Mwebalire ddala. Kitegedde enteekateeka etandika Lwa 6 ke kagenda okubeera akasiki. Omulundi gwo tewali kivulu, byonna bigenda kuba bya bwereere. Kitegedde Yasini nga bw'omuwulidde kati tuddeko omukulu ono gwe bajjukira omukulu Paul Job Kafeero nga banywanyi be bamufuddeko ayina ebigambo byasobola okuba ate ng'agamba mutujjukire nga bwe tubanga tuvuddewo oba oliawo. Wulira kintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu naye nga n'enkondo emu yasigalawo yeebuuza oba banga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa tokitya teweesooza buyinza okukyenkya ne bakugamba nti aa abaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Mu kaseera kano nga tuli ne Fred Sebata nga tuzeemu okubalaga egimu ku myoyo egyali gitandise okutukyuka nga tubalaga ebintu bye tuli mwe bye mulowooza ye mukulu gwe bayita Paul Job Kafeero ng'akyaliwo. Ebigambo ebyo yasobola okuba ate ng'ateekawo nga bajjukira Amani Basudde bali ku stage. Ku mboozi zonna oyinza ozoogera naye ez'okwebuuza maama wa Amani Basudde gy'ali, omukyala Namyalo gy'ali era akyamoga ebimu ku bigambo bye bino nno. Yebaleko maama. Kale ssebo. Amanya maama. Amanya nze Namyalo Ntiriye. Ennyabo. Emirimu gigenda gitya maama? Mitonotono. Mpozzi mmwe abakola mmwe musinga. Weebale tuzaalira Nabbi. Namuzaala Katonda ye aba yeebale yamumpa. N'ebiki by'otayinza kwerabira ku mwana oyo? Kale sisobola kumwerabira ye ng'omuntu. Siyina na kulonda muntu oba kino wabula ye sisobola kumwerabira. Embeera ze zonna ze yalimu bwe yali yeeyisa n'okutuusa lwe yagenda era n'asigala ku mwoyo okutuusa kaakati. Abantu bonna abaagala Basudde bajje bamulabe n'omwana we ng'ayimba naye anti bulijjo bambuuza tisiwali mwana yafuna ku kitone kya kitaawe abajja wano bulijjo nenga munnange ekitone Katonda yakigaba abaana bagezaako waliyo abagezaako. Omwana ono Basudde ng'akula embeera yali etya? Ng'abaana abalala. Naye wayinza okubaawo ekyenjawulo. Ate ne abaana abato nabo bamanyi bw'omuyimbira n'okuba mu ngalo n'asanyuka. Waliwo omwana bw'aba omugezi ategeera mangu ebintu mu mutwe tebimuvaamu. Ekitegeeza wamanyirawo nti ajja kuyimba? Wayimbanga n'olabanga musanyufu n'asanyuka naye munnange olaba abaana bato bwaweza emyaka 2-3 naddala 3 kiba kizibu okwerabira ekintu ky'omukozi akula okutuuka gyendi ng'akimanyi. Obwongo bw'abato bukwata nnyo. Kati maama kayimba kyaka Basudde kosinga okwagala? Waliwo akakwata mu babiro? Zonna nze zinsanyusa buli lwayimba. Alinga zinsanyusa ne leero nziwuliriza nga nti ye yayimba bulungi kubanga ziba zibuwulirira.
kati ate baleetola noga nti ate kale owulidde yali ababuulira ku kino ndowooza bw'atyo kale kubanga saawuliramu nnyombi ng'ez'obuwemu saaziwulira kale zonna nze nawulira ng'ayimba bulungi. Maama waliwo akayimba ke yakuba akaalo k'ebubondo akayimba ako kamanyi twakamanya naye munnange kaali katya asiyinza kutotola ebyo bakwano babasudde bonna abamwagala mbeebaza nnyo kubanga nange banjagala era mbasanyukira nnyo bajja ne bannambula mbeebaza nnyo okitegedde zibuku ezo bagera kubatenga tujugira mani basudde emyaka 26 kati wegigenda okubatenga giwera ku lunaku olw'omukaaga. Mu mboozi eno waliwo mutabani w'amani basudde era tubulidde ku nteekateeka nga bwegenda okubatenga etambula wabula nga balina enteekateeka gye basabye Masaka City esobole okubatenga ebayambako. Abawagizi b'amani basudde bagamba ekibuga Masaka bayita mu nnyenda okuwerokamu walira byotya nga bataddewo ekifaananyi ky'amani basudde ekiwumbe. Bo bagamba nti abawagizi b'amani basudde mu Uganda yonna bajja kwesonda oba meeya akkiriza balage ensonga eyo balage nti buli ajja mu Masaka oba oliawo amani basudde yali wanjawulo. Omukulu ono nayogedde naye wano ku nteekateeka eno naye aya basi tabani w'omugenzi amani basudde esebo kumenya Masaka mwenna bajjeta Masaka kaliisizo kyotera bukomansimbi lakayi timbabuuzako mwenna bawuliriza Setinale FM. Mukama wange enteekateeka zituuse okujjukira muzeeyi waffe enteekateeka egenda kubeera etya? Enteekateeka weeri okujjukira omugezi amani basudde ng'ennaku z'omwezi 11 ennaku olwo yava mu bulamu bw'ensi eno nga 11 ez'omukaaga 1997 nga ennaku lw'omukaaga tulesande zijja kuba ziwera emyaka 26 ng'omusajja oyo amani basudde munnamasaka ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bajja kubayo okumusabira emmisa ku lunaku lw'omukaaga mu maka ge ebubondo essebo ku lunaku lwa Sande olw'emmisa naye ku lw'omukaaga ekiro waliyo kabuladda ekibiina ekyali ky'omugenzi amani basudde kigenda kubeerayo nnyo ekiro ekyo kyonna nga kikubenda obwongo bwa kusaawa 12 mpaka obutuukutya bayimbi abayimbanganya amani basudde Kagulire Silvester Busulwa Mwenge Aisha Nakitto n'abalala bangi abaana b'omugenzi amani basudde abaana ba Livingstone Kasozi aba Paulo Kafeero bonna bagenda kuba bayimbi olunaku olw'ekiro kino kyabwereere nga tukyali ku mboozi amani basudde okujjukira emyaka 26 bukyanga muyimbi nabbi ono mutabani we ambulidde lwaki omulundi guno tewabadde kivulu bulira bwangamba tetubadde na kivulu olw'ensonga nti nga bwogambye nti omutegesi aba asooka neyeetegeka n'amala n'ategeka ekivulu akati mu mbeera eyo nti ekivulu ekyo kitegekebwa mutegesi alina okuba nga yeeteeseteese ekikakasa ku mundi guno tewabadde muntu yeeteeseteese kulaba ng'ategeka ekivulu ekyo naye nga kakasa bannamasaka nti omwaka ogujja kijja kuba nga kitegekebwa bulungi nnyo ng'omutegesi yeeteeseteese. Okitegedde wabula ng'agamba nti omukulu abakoledde ebirungi ennyo Yasiini ono yali mu nteekateeka y'omulundi guno ey'okusabira n'okujjukira amani basudde. Omutegesi w'omulundi guno ye mwami Yasiini Kiraga ye mwami yazimba amalaalo g'omugenzi amani basudde kampuni eya Frontline Public Relations yetegese ekintu kino era n'omwaka oguwedde yategeka akasiki ako nekabuladda yonna ne leero era bwatu yategese omwami Yasiini Kiraga awangalira mu ggwanga erya Canada. Ekijja ky'amani basudde ekanyira ku mundi guno omu kuba yafuuka mmemba yafuuka muntu wa famire so bweteekateeka zonna ezibeeramu amani basudde nga za waka y'omu ku basinga okuziwomamu omukono. Ye mukulu oyo bwategeezezza kati ku nsonga eri mu kibuga Masaka waakiri bagamba oba oliawo naawe onampa ku ndowoozayo oŋŋambe abaana ne famire n'abawagizi ba amani basudde bagamba waakiri wali ku werokamu bateekewo ekifaananyi ekiwumbe ekyamani basudde wekiba ku kisonda bajja kisonda
naye nga basaba bagamba bwe bati masakasite nina kibuuzo nina okwemulugunya kwali kwaba wagizeho Hamani Basudde bonna okwetolola eggwanga nga tuyita kubanga waliwo omukutu gwa Facebook page gwa Hamani Basudde Hamani Basudde Facebook page nga gwakola ne WhatsApp group ya Hamani Basudde fans group okwetolola eggwanga yonna n'ebyeza eggwanga nga abawagizi bali abawagizi abamu bali Masaka abalala bali mu kibuga bali Bweru bayita ekiteeso ne bagamba nti lwaki enkulungo ya roundabout eya welcome ku Masaka eteekebwako engoma kabonero akatalina we kali presentingira Masaka kwetolola nsi yonna engoma terina kyetunze Masaka kwetolola nsi yonna ng'ate Masaka ebadde n'abantu abagundiivu abagitunze abagitutumudde ng'ate baalinya ne balekebwawo ne bateekebwawo akabonero k'engoma ekintu ekitaatarusa nnyo bawagizi ba Hamani Basudde era nga bo baadde baagala kumanya wa aw'okutumukira batwerayo ekirowoozo kyabwe nti ati disiti ku roundabout y'e Masaka wateekebwewo ekibumbe kya Hamani Basudde aba kukyesonda bajja kukyesonda kiteekebwewo ng'akabonero akamu kubalaga abantu Masaka beefulumizza abagitutumudde ebweru wa Masaka Buganda n'okwetolola ensi yonna mu bantu abo Hamani Basudde omu ku bo n'abalala bangi naye balooba nga bonga engeri gye bayitibwa abawagizi ba Hamani Basudde badde baagala owaabwe asoosobazibwe ati disiti